ekyebuuzibwa ku Bosco ne Bobi ani mulimba. Mu 1986 Bosco nga yakafuna obuyinza yasuubiza abantu nti ajja kufuga ekisanja kimu. Ekyebuuzibwa yakafuga ebisanja bimeka? 2017 Bobi n'asaba obwa MP Kyaddondo n'asuubiza nti ekisanja kijja kubeera kimu era kye yafuze. Ekyebuuzibwa Bosco ne Bobi ani mulimba? 2020 Bobi ateereddwako enninga ku ky'emyaka n'alambika 1982 gwe mwaka gwazaalibwa. Wabula ekyebuuzibwa Bosco yalivayudi agambe Munnayuganda nti ndi myaka 85 n'omusoyo ngenda mu 9 yabaayi ani yali amubuuzizzaako ku mpapula ze ez'obuzaale. Ani mulimba? Wokabera ku mutimbagano gulaga Bobi wasabira obukulembeze bw'eggwanga alina kye yeekoledde, amaka ge agalina, ebyafaayo bye tubimanyi. Bosco kiraga yalina kasiisira, olwaleero asula mu mansion. Abaaye ekibuuzo kiri nti ani abbye ssente z'omuwa w'omusolo? Ani yekkusizza yekka ng'akozesa ssente za muwa w'omusolo? Bobi abaana be bazaaliddwa era bajjanjabibwa mu Uganda mu malwaliro agafaanana nga w'ogalaba. Aba Bosco bazaaliddwa Bulaaya mu malwaliro geeyo kababeera abazzukulu. Ekyebuuzibwa ani ayagaliza eggwanga lye, ani atalyagaliza? N'olwekyo nze sifaayo Bobi Wine yakulira wa? Kasita abanga asobola okutegeera ebinnuma. Sifaayo afaanana atya? Sifaayo azaalibwa ani? Sifaayo yasoma oba teyasoma? Kasita abanga asobola okutegeera obulumi n'amaziga Omunnayuganda gaayiika olwaleero. N'olwekyo mission 2021 Bosco must go. Bosco must go. Adde mu nsiisira gye yava akuuma atakuumira mpeera. Musule bulungi.